kigudde waani omwana watukwesa nyawo. Ekitongole ky'omusalaba omumyufu ekidduukirira abagudde ku bibamba ki Red Cross kikakasizza ng'abantu 14 bwe bafiiridde mu kabenjedde ka Busakagudde ekyabakuza ku kyalo Kasijjagirwa ku luguudo oluva e Masaka okudda e Mbalala. Motoka ekika kya trailer bwe badde eyisa bbaasi n'esanga taxi namba UBE 995C ne zitomeregana okukakana nga bano bonna ezaabwe ezifumba zivuunikiddwa. Omwana w'ennyabo yakutuseeko omutwe. Omwana w'ennyabo yavuddeko omutwe. Waliwo alabye kwesa nga bamutema mu maama. Maama, omwana wattu. Taxi eno kitegerekese ng'ebadde eva Mateete Essembabule ng'edda mu Kampala ng'eno dereva waayo ategerekese ngaddewo okwese era nga y'omu ku baluguzeemu obulamu. Kati weka baba tutte naye ono kwese sati eyiyo mu mmotoka eno kitegerekese nga mubadde munnabafumbo wabula nga amannya gaabwe tegenda bakutegerekeka. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe bagamba nti ensobi ebadde ku dereva wa trailer abadde agezaako kuyisa ate ng'oluguudo lufunda kyokka nga n'enkuba ebadde efudde emba. Baasi ne trailer zibadde ziva Kampala nga ziva Kampala kyokka kati baasi bwetuuse wali wali Kaserengete neyagala eyise baasi kati mu kuyisa baasi ate nga mu koona kwe kusangayo kamunye n'egikuba nekuba ate eyagadde giyisiza mu koona kivudde mu nvuga mbi yayagadde okuyisa natataganya envuga nayagala okuyisa kamunye ng'ate newavayo tubeera akati owatwera najja afuna obuzibu n'abugotalira mu kkubo kwekusala asala owa baasi ye najja atomera kamunye. Dereva wa trailer awonyeewo era nga y'omu ku abo abali mu ddwaliro ng'omulala awonyeewo abadde mukyala. Guno omukolo nga lumu ogwokutaano guno omukolo gubaddemu abantu abaze abamu nga baddayo Kampala babadde bajja ku mukolo. Kati bino ebifaananyi bino by'abantu abo ababadde bava ku mukolo abadde mu takisi eyo ebadde ebiwaffe Mateete. Ebifaananyi we biri bingi abantu emikolo bwe gibwe gibadde gitambula abantu bwe badde ebifaananyi byabwe Abatuuze bagamba nti oluguudo luno lubadde luseerera okukamala kyokka ng'emmotoka zibadde ziwenyuka buweewo ekiviiriddeko okutomeregana. abaturera badduka nnyo naye nga yo nekkuba liseerera bo tebamanyi nti no bamooli n'ovuga mpola bakubira eng'ombe n'oyagala okuva eri ate abakendeeza okufuuka ennyo n'amaziga ono mangi ekkubo lyafunda emisinda tebagala okuyisa ate nga kufunda netuli banange olumbe nga lunatta omuntu eggulo yabaddeko n'emmwanyi ng'ava mu kibanja azitadde waggulu ku katanda. Avunaanyizibwa ku bidduka mu bitundu by'e Masaka ASP Godfrey Mwesigye atutegeezezza ng'ekiviiriddeko akabenje kano bwe kyanoonyezebwa wabula ensobi agitadde ku bagawo b'ebidduka abawenyuka obuweewo naddala mu budde bw'enkuba. abafudde kyakola naye abawutubere kusaatira Ate badrivako badriva owa trailer twamutudde mu gwatu tanabakufa owa taxi yafudde emiryabo owa taxi abadde ava Matete owa trailer abadde ava Kampala nga overtakinga baasi awo n'avugana taxi. Bakaawo nabo mu kabenje kano baddusiddwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka wabula nga abasawo tebatukkiriza kugerako nabo. Ebisago nabo bakyalimu nga basatu naye abangi bonna bafudde. Enteekateeka eyituliwo tulina bayinula tulina ba Red Cross naye enkuba ebadde etoonya kubadde ku makya n'abo bantu tojja kugamba nti ba taxi bokka kubanga bagamba lowa boda waliwo ab'etrailer katawo sijja kugamba nti babadde bangi mu taxi naye bangi tukyagazalinga information eyitugenda kutuweera. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.
omutwe